mukunkuba okwo nakosebwa amannyo g'omu maaso negenyeenya abiri naye erimu libadde lyayitiriza obulumi abasawo ne bankubiriza okulikuulamu era nga bwenna bwe mulaba. Ekirala njagala obbawa ku update era ngenda kufulumya press release ku nsonga zange ne Wizo owa Memories of Good Life. Abaaye nalina budget ennene eyali esuba mu millions 3 eri around million 3.5. Konsati yaffe eno navaayo n'ekirowoozo ekyokulaba nga nzibbulula omuntu yali alabikanga atakyalina ssuubi mwenna bwe mwali mugoberera ensonga ezaabeerangawo. Wizo yali aweddemu essuubi, abamu bamusabiranga kumutwala mu depression oba mu genda mu rehabilitation. So nevayo ne idea y'okumuzza engulu nga promoter yenalina bwe yalikoze. Nalowooza nti ekirowoozo kye nali nnina public ejja kigula nnyo era tukole ssente nga promoter. Ekyenjawulo kiro nti idea abantu tebagigula bulungi era ssente ze nali nsuubira saasobola kuzifuna. Naye nga nateekamu ssente nnyingi nnyo mu kulanga n'okukola ebirala byonna byonna. Nali nsuubira nti konsati eno ekinene nnyo ng'esaze ijja kufuna abantu ng'omutwalo 1.5 ku mitwalo 3 ze miliyoni nga 4.5 aba munfuna. So mu mbeera ey'enjawulo abantu tebaatandika app bwe twata tickets tezaagulibwa nensalawo tiketi nensala n'emiwendo. Tiketi z'emitwalo 3 nga tuzitunda mu kitundu, tiketi z'emitwalo 5 ne tuziteeka ku mitwalo 2 olunaluna nga tusikiriza abantu bajje balabe babeerewo mu konsati. Tekyatumalira nze nateekamu ssente ezisuba mu bukadde 307 mu konsati eno. Ekyenjawulo ekiriwo nti mu ndagaano yange n'omuyimbi nalina omuwa miliyoni 4 olwebyo nali ngenda okuteeka mu konsati nga ne muwayo ne offer endala nga ku tables ngenda kuba muwayo 50% ku buli table gye batunda. Batunda table 91 ne muba miliyoni 93. Ssente ezo zonna basobola okumpako miliyoni 15 endala zonna ne bazitwala. Nze yali alina okugaba ne miliyoni 4.6 n'ekitundu. So kakati baba basigala bamanja ku ssente ze baali babanje miliyoni 4 nga nabawaako 2 baali basigala bamanje miliyoni 2 nga we beesasulako miliyoni 2 baali balina okukwata miliyoni 11 ne bazinziriza. Kati omuyimbi bwe namulaga ekifaananyi kya ssente ezo olwokuba yali yatamidde dda nga banne banywedde dda enjaga okuli Palaso n'abalala ne babawunsa abe basalawo kunkuba bikonde. Yembeera gye ndimu paka n'olwaleero.